Mba nyingidewo n'olugambo. I'm the king of the Lugambo. Nze nanyi Lugambo oba tobidwa nano tepita bitufu. But anyways, sasa mimi anasema kuwasalimia watu wote wa Kenya, Tanzania, wa South Africa. Ala sasa wewe mula mkubwa sana, muli steady, muli omanyiro ya posting na commenting akugundi yange. Wansawa ku comment ya video edikezo agamba so akogera Luswahili. Kale kati lero ngenda presenting mu Luswahili. Sasa Kenzo onaona alikumaliza mwanamuwala amesema Amal agende na Rema. Ulira go disiko but ayabas katukiride munange mwana mulenzi amanyidwa nga Kenzo kyaddachi amaze nakiriza mwana muwala amanyidwa nga Amal ngono muwala we mwana wa Muntumbwe agende ne Rema Namakula. Kenzo okukiriza kuno mwana mulenzi mwana muwala amanyidwa nga Amal ogenda ne mama we amanyidwa nga Rema Namakula. Munange onako lwaliro Rema Namakula ne Kenzo bawanikidde ddala era nga munnange Rema agenda atandika okubeera ne mwana muwala ne mwana mulenzi amanyidwa nga Hamza Sebunya wali ekyali wajjala abasinga ddala bamanyi bagamba agenda kubeera Namugongo bagenda kubeera kyali wajjala kyesiru kyali wajjala Namugongo era amaze omutwala yamaze otwala dda omwana muwala amanyidwa nga Amal bagenda kubeera nga batandika okubeera bombi wabula bambi mwana muwala amanyidwa nga Amal yakabye amaziga agajjulujjulu nga tayagala kugenda ne maama we mukazi wattu nga wadde talina kyakukola era munnange Kenzo ya video na postinga video no ku Facebook yenga agamba my heart is bleeding omutima gwange gunyolwa era guli mu kukaaba omusaayi but one day onakulu muto manya insha Allah nja kuba nfuna tudde mutubere fena buy is painful okusibula kinnumidde ddala naye ng'olwadde agamba ebigambo bino bisindikidde abantu babiri abakyala mu bulamu bwe asooka bamuyita mwana muwala Rema Namakula owokubiri bamuyita mwana muwala Amal ngono muwala we gwasembyeyo okuba nga akola ki ng'azaala mwana ono akavidiyo kungaye mukalaba yabadde akaaba ng'asibula muwala munne oba mukulu we amanyiddwa nga Maya ngono abadde amanyiddwa nnyo omulwanira entalo ze ku ssomero n'okuba muno amuyamba n'amuwako ku biscuit. Naye munnange yamusiibudde mbadde nnenya okunywa mukulu ekyo yamusiibudde n'amugamba bye my sister nja kuba nzija nkubeere nga nkola ki nga nkulabako ebiseera bino wenjogeera munnange ennyumba ya Kenzo eri under renovation ey'amaanyi ennyo nga kigambibwa muno Kenzo ayinza okuba agenda kubateekamu ayinza okuteekamu kaliidi Jasmine akapia pounds tetumanyi ne katumulira mu ggwanga lya Uganda naye nga bwe bityo biri bambi naye abasajja mukolera ddala ubi Dr. Hamza naye olimba nnyo naawe mu butuufu mazima ddala ku bakazi abangi mu nsi yonna lwaki olondamu Rema Namakula ku bakazi abangi mu nsi yonna why would you choose Rema Namakula lwaki okaabya abaana ba Kenzo amaziga booti lwaki okaabya Kenzo amaziga booti imagine abaana ba Kenzo babadde basanyufu kyokka kati obaawuddemu Dr. Hamza Sebunya mukwano si lwakuba omutima bambi gwe kukola ki gwe gukutuma but weekubeko mu mutima kale bambi tukuwaddemu Jennifer full figure kale bambi tukuwaddemu bambi segedde Jeno bambi twala oyo Jeno waffe waki owa people power Kalema kafa kaddimpe mukaleke muleka okuza abaana ba Kenzo bambi tewandiyingiridde taata bambi tewandiyingiridde family eno bambi nkwe bamba yoti Dr. Sebunya mwana oli wambwa nnyo naye kale bwe bityo bibiri Kenzo yasazeewo Rema agende n'Amal katulinde bana bawezeze emyaka 6 ojja kuba akomawo. My name is One King Smith, thank you so much for watching n'ebirala katulinde atolundi. Amma. She's sad because I'm not going to go with her. She's sad because you're not going to go with her? Yeah. Hmm? Yeah, she's sad because I'm not going to go and sleep at her. Oh, Amma. But Maya will come, okay? 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 Okay, Amma? Amma, give Maya a hug. Give Maya a big hug. Hmm? Maya, you hug Amma.